Mukama Katonda kitaffe omulungi, lesoni eziise zibaire zitulabula ku biseera eby'enkomerero nga watuweereza okulabula ebigenda okubeerawo tubinyonyose bulungi, naye kaakati twagala okuyiga ku bulamu bwo, obwa Katonda bwo, obuntu bwo, emirimu gyo, obulokozi bwo, bizibule emitima gyaffe, twongere okukusemberera n'okukwagala n'okukuweereza nga tweteekerateekera ekiseera eky'enkomerero mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Nsomba genda mu maaso annyonnyole entandikwa y'ekitabo kino ekya Makko. Ekitabo kya Makko kikwata ku njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala tutandikire awo. Tumanyi ebitabo by'enjiri biri bina: Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Era tukimanyi nti tewali njiri eyogera ku linnya lya muwandiisi waayo okuggyako ekisemberedde ky'ekitabo kya Yokaana bw'oboogera ku muyigiriza omwagalwa, beloved disciple. Naye twagala tumanye Makko ono y'ani nga tutandika lesoni yaffe. Tugenda tandikira mu Bikolwa by'Abatume Essula 12 onnyonyole 12. Twagala tutandikirawo. Makko ono y'ani? Bikolwa by'Abatume Essula 12 olunyiriro 12 agamba, bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makku, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Tuyanziza Mukyala Kabiito kasobola okutuwako ku background katono nnyo. Tulaba wano Petero atuuse mu maka ga Maliyamu maama wa Makko. Avaawa, atuukawo atya? Nnyo Petero watuukira ogenda mu maka ga Maliyamu maama wa Makko. Yali ava mu kkomera. Bwe yasibwa olw'okuba nti baali batambuza ekigambo kya Katonda, bano bakuŋŋaana nabo babakola nabo omulimu, baasigala bakuŋŋaanye nga basaba. Era mu kusaba okwo Petero n'asumululwa mu ngeri ey'ekyamagero, kuba malayika yajja n'amufulumya ekkomera n'amukulemberamu okutuuka agende ewa Mary maama wa John Mark. Tuyanziza nnyo Musumba. Waliwo kebongeddeko, yaligambye nti awo Petero najja n'asanga Maliyamu, naye ne bongerako maama wa Makko. Lwaki? Ndowooza Yesu okuggyako statement eyo tekina kye tumanyi ku background ya Makko ndala. Tetumanyi ki yali akola. Tumanyi kimu nti mu lisiti y'abatume teyaliimu, naye kumuteekawo kiraga nti yali significant nga nnyina amaka ge okubeera ekkuŋŋaaniro ery'okusabiramu. Okumuteeka mu kiraga nga omuwandiisi ayagala okutulaga nti alina future. Tujja kwongera okumuwuliza. N'olwekyo kikulu nnyo okumumentioninga specifically mu nnyanjula. Naye nga tetina nnyo kirala kye tumumanyiiko. Yes sir. Mukyala Kabiito ndabye. Ogambye nti lwaki baga nti Maliyamu maama wa Makko. Ensonga emu Musumba agituwadde, okutuwaako ku Makko y'ani. Ensonga endala bamaliyamu bangi mu Bayibuli muno, kati kyansonga okwawula kuba tulinamu Magdalena, tulinamu maama wa Yesu n'abalala, naye ono bamwawule kubali nti ye maama waani wa Makko ono kwe tugenda okuyiga. Tuyanziza Essula y'emu Bikolwa by'Abatume Essula 12 olunyiriro lwa 25.
twagala tulabe kibengera okwogerako Makko. Balunabba ne Sawulo ne bakomawo okuva e Yerusalemu. Bwe maamala okutuukiriza okuweereza kwabwe ne baleeta Yokaana erinnya lye eryokubiri Makko. Mukadde Yokaana ono erinnya lye eryokubiri nga ye Makko. Kiki ekyamutwaza kubasitulira ku nsawo? Ye yali available nga tebalina kyakukola. Ensonga yali ki? Gwali mukwano gwe yabalaga. Tekwali kusitula nsawo. Naye tetuwulidde nti yali mu nnyumba ya maama we. Ate nga maama we yali mukazi yali mwagazi w'ekigambo kya Katonda. Kitegeeza nti yali ayigiriziddwa okwagala ekigambo kya Katonda. Balunabba baali baweereza ne Sawulo ye Pawulo. Olwokubanga baali baweereza naye yawuliranga ng'ayagala yeetabe nabo. Era ne bagenda naye. Brian. Nekirala kye twategeddeko kwa lesson nti Balunabba ne John Mark baali baluganda cousins. Mu mulimu gw'obuweereza guno naye yali agwagazisa John Mark ono. Ekwagala okuba nga yayagala atambule wamu naye. Okuviira ddala kuba nti amaka gaabwe bwe baali ba apostles bwe bakuŋŋaaniranga. Naye nno omwana ne yali ayagala akimwagazise n'obuweereza bumwagazise. Kyoyanziza. Gabe Kasinge. Okusaba yabasaba. Kide tutaali. Osaya bagamba nti mbegatteko. Bamubuuza buwayayi. Naye ne bwaba ye yasaba okumukkiriza ate kubanga yali outstanding. Bamulabamu potential. Tugenze mu bikolera tumesula 13 onyerosoka paka kule 12. Tuli ku John Makko twagala kumanya bimukwatako. Mu Antiokia mu kanisa yaliyo waliwo bannabbi n'abayigiriza. Balunabba na Simeoni yali ayitibwa Niga ne Lukiyo ow'Ekurene ne Manaeni eyayonsebwa awamu ne Kerode ow'essaza ne Sawulo nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba. Omwoyo Mutukuvu n'agamba nti munnondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Awo ne basiiba ne basaba ne babassaako emikono ne babatuma. Awo abo bwe baatumibwa Omwoyo Mutukuvu ne baserengeta Serukiya ne bavaayo ne bawanika amatanga okutuuka e Kupulo. Bwe baali mu Salamiini ne babuulira ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya ne babeera ne Yokaana okubaweereza. Bwe baayita ku kizinga kyonna okutuuka e Peefo ne balaba omuntu omulogo nabbi ow'obulimba Omuyudaaya erinnya lye Balisa eyali awamu n'owessaza Omuluumi Serugiyo. Pawulo omuntu ow'amagezi oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye Eruma omulogo kubanga erinnya lye bwe livuunulwa n'awakana nabo ng'ayagala okukyamya owessaza mu kukkiriza. Ne Sawulo era ye Pawulo bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu bwe yamwekaliriza amaaso n'agamba nti gwe ajjudde obukuusa bwonna n'okukola obubi bwonna, omwana wa Setaani, mulaba ow'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya makubo ga Mukama waffe amalongoofu. Kankano laba omukono gwa Mukama waffe guli ku ggwe, onooba muzibe w'amaaso nga tolaba njuba ebiro bingiko. Amangu ago ekifo ne kimukwata n'enzikiza n'awa manta n'okunoonya abantu abamukwata ku mukono. Awo wessaza bwe yalaba bwe kibadde n'akkiriza nga yeewuunya nnyo okuyigiriza kwa Mukama waffe. Tutandike n'owessaza ono gwe tusembyeyo naye. Yakkiriza
lwambeera gye yalaba n'agamba ho yakkiriza lwa fiya lwa kutya kikyawo tukinnyonnyolemuko. Nze ngamba oba oliawo yali abusabuusa ng'ebigambo ebimugambiddwa tabikkiriza bulungi, naye ku kye yalabako n'alyoka akkiriza ebigambo ba Pawulo bye baali bamugamba. Si bwe gwali gusoosa omusajja okuwulira ekigambo. Ekigambo yali ekiwulirako dda. Number 1. Number 2 y'ayita bajje bamubuulira ekigambo. Alina enjala n'ennyondo lw'obutuukirivu. Mukama Katonda n'ayagala akyanguye bwanguye n'okuziyiza Sitaani okubiyingiramu. N'olwekyo ekyamagero kino kyanyweza ekigambo kye yali awulidde. Kuye obanga ono omulogo yabadde atutiisatiisa wano yakola eby'ekitalo y'amaanyi agamusinga. Ate John Mark ono ye embeera eyo yamukolako kimukyala Kabiita. Ndowooza John Mark ono kuba gye twalabye nti background ye amaka mwava Masabi. Ate bano bakuŋŋaana nabo abaweereza abalabye nga bakola emirimu. Kyayongera okunyweza okukkiriza kwe. N'abanga ajja akula mpola buli kibaawo kyalaba kyongera omuteekateeka olw'omulimu. Naye twagala tusome olw'13 kolera tume 13 tulabe. Awo Pawulo ne banne ne bawanika amatango okuva Pafo ne batuuka e Peruga ekya Pamfuliya. Yokaana n'abalekayo n'addayo e Yerusaalemi. Kantandike ne mukadde lwaki abaleka ku mulimu? Kuba biri bitugambye bwe tusomye wali nti ne binyweza okukkiriza kwe, naye wano ate tulaba abalekayo ku mulimu n'addayo e Yerusaalemi. Lwaki? Ensonga eyinza obutamanyibwa nnyo. Naye ono yali ekyali muvubuka muto. Muvubuka abato ebiseera ebisinga baba oluusi n'ebibasika. Ate tujjukire nti yali akuze bulungi ne maama we mu buweereza. Kakati bw'abeera n'abasajja bano abakulu kitegeeza nti mu buweereza bwe yali ateeka obbaweerezanga. Bwe waabwe tulowooza. Era tulowooza nti n'obulumi obw'okulaba ku maama buyinza okuba nga bwamusikiriza n'abaleka n'agenda alaba ku maama we kubanga gwabadde abeera naye mu buweereza obwo. Kyala Kabiita. Nze njagala kulowooza nti abaweereza bangi ne be tulina waffe kati basanga obuzibu obw'enjawulo mu mulimu gw'obuweereza, omuli okuvumwa, enjala ebaluma, naawe okwebaka oluusi wakola ki wabula. Ndowooza mu kutambulako nabo kuba gye twasoose twagambye nti ne bamutwala n'agenda naki nabo n'abaweereza n'abamuyambi waabwe. Ku kye yalegako n'agamba nti waayi kansooke mpummulemu bwe ndowooza. Right. Yandika ebimu byatulaze nti oba oliawo yalwala n'abanga olugendo tasobola kukola ki kugenda nalwo. Naye ate n'ekiranze nange ndowooza yatunuulira omulimu gw'obuweereza n'alabanga oba ayinza obutasobola n'alyoka akanzireka kukeeka. Musumba nekino ogenda kigatirako wamu gwe okozeeko emirimu gino egy'obuweereza mu bifo eby'enjawulo. Wali owesanzeeko ng'otuuseko mu mbeera eya John Mark ono omulimu n'owulira nga guzitoye awo. Twalizitowerera Masaka ne mukyala wange. Kanisa Masaka eri mu barracks z'abasirikale ba Amini. Entalo zinda wakati wa Uganda ne Tanzania. Twakaluubirirwa. Era okakana nga tudduseeyo. Tetwavaayo kubanga field yatunona. Naye embeera yatuyitirirako. Ne tuddukayo nga manga John Mark. Ensonga baatuwadde nnyingi mu lesoni. Kye tutamanyi
lyendeka gye yalekamu omulimu oba byalimu okuteesa oba teyasibula bakeera kyanga talimu awo tetumanyi tugenda kukakasiza eyo ddala mu maaso nti eŋŋenda ye yali etya twagala tulabe ekitundu kyatugambye nti omukisa ogwokubiri second chance kitundu ekyammandi bikola byabatumesula 15 tutandikire 36 paka 37 36 ogamba nti ennaku bwe zaayitawo Pawulo n'agamba Balunabba nti kale tuddeyo tulambule abooluganda mu buli kibuga gye twabuulira ekigambo kya Mukama waffe tulabe nga bwe bali. Balunabba era n'ayagala okutwala Yokaana erinnya lye eryokubiri Makko ne Pawulo teyasiima kumutwala oyo eyabaleka mu Pamfuliya n'atagenda nabo ku mulimu. Awo empaka nnyingi n'okwawukana ne baawukana. Ani yali yetegese okutwala John Mark bamuyise Balunabba. Lwaki mulooza lwaki tutandikidde ku Balunabba nga tetunagenda walala mukyala Kabiita? Bwe twasomyeko eri mu bikola by'abatume 13 olwokutaano bwe baagenda ewamu okukola omulimu Balunabba we yatwala John Mark nti yabayambako. Kati nze ndowooza ku luno ateekayo akabega nti mutwaye olwa potential gye yamulabamu aga nti tugende naye okusinziira ku bwe yakola luli bw'anaagenda ayongerako ajja kuba wa mugaso mu buweereza. Twalabye ng'omusajja ono Balunabba yali kizibwe wa Makko. Kati olw'okubanga yamulinako oluganda ate nga yamulabamu obusobozi newankubadde ng'omuvubuka omuto obusobozi obwo tebweragirawo mangu nnyo awulira nga yandyetaaze n'omulundi guno bagende naye era kyava akiteekamu amaanyi. Njagala okwongerako oba oliawo okuba nti yalina oluganda ku John Mark nga maama ono alina ekitundu kyeyakola ku buweereza bwe ewa Balunabba ng'alinga gwe baateekayo ka deposit nga naye alina okubaako kyakola olw'omwana wasengaawe. Kati ng'ekyo nakyo kimuwaliriza nti maama yatuyamba ffe nga tutandika omulimu guno naffe twandiyambye kuki John Mark. Musonda Katemba Balunabba ono Balunabba si yali erinnya lye. Erinnya lye ettuufu bamuyitanga Yosefu Omuleevi. Balunabba baalimuwa buwi mujjukira ensonga esinziira ku makulu gaalyo. Son of encouragement kivunule tutya omuzaamu w'amaanyi yali obudda kitegeeza yali tasookedde ku John Mark. Abaamutunuulya baamulabanga nga ze mbeera ze eri abantu abafaanana bwe batyo nga batunuulira abantu talaba kye bali kati naye alaba kye basobola okubeera n'aba encouragement embeera z'obulamu bwe. Twebaza Mukama olw'aba Balunabba be tulina mu bulamu bwaffe. Kimanyi buli omu alina obubwe naye twebaza Mukama olw'aba Balunabba abo. Naye twagala tulabe 38-39 ku Pawulo. Ye Pawulo kiki? Kadde mutuddemu tusome omukadde. Naye Pawulo teyasiima kumutwala oyo eyabaleka mu Pamfuliya n'atagenda nabo ku mulimu. Ne wabaawo empaka nnyingi n'okwawukana ne baawukana. Balunabba n'atwala Makko n'awanika amatanga okugenda Kupolo. Ne Pawulo n'alonda Siira n'avaayo. Abooluganda bwe baamusigira ekisa kya Mukama waffe. Tuze ku Pawulo. Kiki kye mulaba ku Pawulo? Yali mutuufu
sakala kongerako ka mu buntu yali mutuufu tandikirawo ku Paulo ono mukadde wali okozeko kuweereza weeteke mu nkato za Paulo yali mutuufu mu ngeri emu oba endala Paulo yali mutuufu kubanga bwe mankukutte nga tugenda kukola mulimu ffenna omulimu tegunnaggwa gwe n'onvaako n'otambula mbutuufu siwulira bulungi nzigwamu amaanyi yali mutuufu naye obuzibu nti naye yali yeerabidde kye yali abaleko kubanga Paulo okumuyita okujja okubeera mu buweereza nalwo lwali lutalo n'olw'ensonga eyo obutuufu bwe ate bulimu naye okwerabira Mukyala Kabizo era ku ludda olulala yali mutuufu kubanga Paulo okusinziira ku bwe yali alabye omulimu nga guli siriyasi tegwetaagamu byakukerebera mbunze kansooke nzireyoko ewa maama ng'alaba omwana ono azannya buzannyi kati ye ku kye yalaba lulinga omwana abalesse omulimu ate tegunnabaako we gwabadde ku luno kyavaga nti oyo sijja genda naye n'akagambo ke tukozesa mu luzungu nti experience is the best teacher. Yali yalozaako era alabye nti ono bagenda okukola omulimu yabalekayo nze ndowooza nti yatuuka kiseera n'agamba muvubuka ono era we tuneeyongerayo naye era ajja tuuka we binaabeerera ebizibu atuleke Musumba wawa ataali mutuufu kasooke sagala kuga nti we yali omutuufu naye ndaba abantu abo engeri eyo ennaku zino abali pragmatic proactive ekizibu olujabeka pa n'asalawo mangu ekyokukola omukozi kastabba oba bwalimba bwakola ki finish no discussion etteeka ligamba ki kyenazuula ku bantu ab'engeri eyo n'emirimu gyabwe bakendeeza ebizibu bangu okusinga bano abatokooterera ne balinda ne babuulirira ne bakola bati ebizibu byabwe bimalawo mangu naye abatokooterera tebalinga Katonda ebizibu byabwe ebizibu by'abantu abalala babikwata mpola mpola naye bw'obikwata empola bireeta emigugu ne bigejja ne bizimba oluusi kakati bw'omubuuza nti we yali omukyamu omukadde kyonoka we yagambye nti obukyamu bwe bwalinga obwa Dawudi eyabba omuk'omusajja n'omusajja n'amutta nabbi n'amutera akagero Dawudi n'agugumuka n'agamba nti omusajja yatwala akaliga ka munno oyo yali mu binyaasa n'afe naye nga tannafa akasasula emirundi ena noyonga nti yeggwe Paulo eyatta abantu n'asiba bakubye amanja Mukama Katonda n'amuwa second chance kale akavubuka kato tekannatta ku muntu ndowooza waliwo akaseera keyajja amaaso ku Yesu Paulo ono lesoni ki enkulu ze tuyigawo wano esebo mulamu bwaffe nga tutambula teekwa okujjukira gye tuva ate n'okulengera ewala gye tukola ki gye tugenda bwe kitaba bwe kityo tuyinza okwekanga nga tetusobodde kutuuka ku buwanguzi Mukyala Kabiito ekyokuyiga ekirala kyenzijjawo nti ffenna twetaaga ekisa nga Paulo bwe kyamuweewa n'omwana ono naye yali akola ki akyetaaga twaweewa buwa nange lesoni ginajjeemu nga bwe tujja tuyiga nti buli sitaani kyakasukira Katonda akijjamu omulamwa baba batugambye nti waliwo
sharp dispute tebali awo nti bakayana mu katono mutwale tomutwala waliwo okusika omugwa okw'amaanyi naye buli omu gye yagenda omulimu ate ne gukola ki ne gutambula mukama n'akozesa buli omu gye yagenda omulimu ne gukola ki ne gutambula naye ekibuzo kijagala obbuuza nti mukubemu akafaananyi singa Balonabba teyalemerako n'agamba tetumutwala kale tumulekaddeyo mulowooza ki ekyalibaddewo tetwandibadde na kitabo kya Makko yali bivuddemu nze bwe ndowooza ate n'ekirala enjiri endala zikoppako oba zijjako information okuva mu kitabo kya Makko so ebyo byonna ndowooza tetwandibadde nabyo nsonga kubanga kirowoozebwa nti Makko ye yasooka okuwandiika Matayo ne Luka bwe bawandiikiriza abwe nga balinawo enjiri ewedde nga basobola okukola reference naye enkaayana zino zetubeera nazo mu kkanisa teziba healthy si nnungi naye nga bw'ogambye nti zigenda okukakkana zitwawuddemu nga zizaddemu oluusi nga omulimu gugaziye okusinga kufa mukyala Kapito badde ne lesoni enkulu gyeyagala okuwa abantu nti ne lesoni endala nze gye nalabye nti n'abakulu oluusi basobya kuba Pawulo ono agamba omulenzi ono nti tetujja kgenda naye ate mu maaso naye yennyini amwenyumiririzaamu kitegeeza senga tewaali wamukwata ku mukono naye mu maaso eyo teyandimwenyumiririzaamu ekitegeeza mu bukono bwe yakyuka okudda ne Pawulo naye yakyuka n'amwaniriza teyalemerayo bakasembayo titwandibadde nga Balunabba ndowooza ffenna twandibadde nga Balunabba nga tusobola okuwa abalala ku mukisa newankubadde nga balabika nga abatambula bwe bati ne tubabuulirira ne tubasembeza webale nnyo mukadde Kiwanuka 39 akatundu akasembayo Balonabba alina gye yatwala John Mark 39 wetubadde yali Kupulo 35 yagambye newabaawo empaka nnyingi n'okwawukana Balonabba n'atwala Makko nawanika amatanga okugenda e Kupulo ne Pawulo n'alonda Siira n'avaayo abooluganda bwe baamusigira ekisa kya Mukama waffe n'ayita mu Busuuli ne Kirukiya ng'agumye ekkanisa. Kyala Kabito lwaki Kupulo tutandikirawo? Kupulo? Cyprus. Yes, Cyprus. Ye waka wa Balonabba. Tuze waliwo lesson gye twayigako My Mission, God's Mission, My Mission. Nge tukubiriza nnyo okutandikirewa ewaka enjiri esaasaana nnyo senga mba nsoose ba munju kubanga ngenda okugenda ewalala nga baagirabye edda so wali waka wa Barnabas kyava ayita ow'oluganda bajje batandikire ewaka. Tweyanziza twagala tulabe ku byawandiikibwa. Nyongereko akatono akasembayo. Yeseba tutera okujajinga amangu nga waliwo enkaayana. Kanisa egudde Babuloni oluganda tebakkaanya si bwe gwali edda ani akulimbye bano baali batume naye ekigambo sharp kitegeeza ebigambo tebyali biwoomu byali bikaawo. Kanisa ya Katonda ebamu ebizibu n'engalangatana naye egenda mu maaso Mukama nnyiniyo agivuga n'agiyisa. Twagala tulabe ku John Mark oluvannyuma okukkiriza kwe kwagenda kukula kubanga tukimanyi nti okutegeera Kristo it is a process. Petero ekisooka 5:13 Petero ekisooka 5
olunyiri lwakusatu agamba nti so si 13 omukyala ali mu Babuloni mulonde munnammwe abalamusizza ne Makku omwana wange. ne Makko ki omwana wange Petero yajiriza. Akolosaayo 10. Abakolosaayi essula 4 olunyiri lwa 10 yagamba bw'ati 4:10 agamba nti Alusitaluko musibe munnange abalamusizza ne Makko mujjwa wa Balunabba gwe mwalagirwa bw'alijja gye muli mumwanirizenga. Ani ayogera? Pawulo yennyini. Kituzaayo ku musumba kyayogedde nti ne Pawulo naye yali omutima gwali open, teyasigala ku kiri. Kituufu. Omwana wa kyejo teyasigala ku kiri, naye omutima gwamwaniriza n'ategeera nti osanga omwana ono waliwe nali mulabidde si bwe kiri. Omwana okumanya yakyuka. Pawulo wawandiikira bino ali mu kkomera. Naye omwana ono ali naye mu kkomera. Naye musibe. Luli yadduka. Lwa buzibuzi. Naye kati bali mu nkomyo. Naye anywedde. Timoseewo ekyokubiri essula 4 olunyiri 11. Olw'ekumi lugamba nti kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi. Timoseewo ekyokubiri essula 4 nga 11. Lukka yali awamu nange yekka. Twala Makku omuleete wamu naawe kubanga angassa olw'okuweereza. Haleluya. Ayogera yani? Pawulo. Anyweza okuweereza kwa Makko nti kumugasa. Tugenda kusengera ne Filemoni 24. Awo tolubuuziza kaleesoni ke tuyigawo. Bale njagala tukonkuludinge ne 24. Kale. Ne Makku, Arisutaluuko, Deema, Lukka bakozi bannange. Lesoni kyenkulu ze tulabawo bannange. Kyala Kabiita. Nti okuweereza tuyiga kuyige ate tujja tukula mpola. Yes. Nsomba. Obutasiba busungu ku mwoyo. Baba wenkyukakyuka. We'll come back. Ng'omwana yazaawo yadda namwaniriza ddala. Ne Pawulo yayaniriza ddala Makko. Nze ndabawo ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda okutayogerekeka. Nti bwe tubanga gwe twakkiriza tumutegeera tetuyinza kwemera mu buki mu busungu. Tutambula nga tuli banjuluku buli kaseera nga tutunula gye tuva ne gye tukola ki ne gye tugenda. Ogenda okulaba nga eby'omwoyo bitambudde bulungi. Nze ndabamu okujjukira ebintu ebyo ebizze bitukoleddwa ne bituyamba ate okuzimba enkolagana wakati wabeereza bannaffe nga tugenda mu mulimu mu maaso. Ekyokubiri nga bwe nagambye ogwasoose nti experience is the best teacher. Pawulo wano ayogeza experience ng'alaba John Mark byakozeeko nga era alaba wali yali mukyamu. Tugenze ku bubaka Makko, kitabo kya Makko kyennyini. Makko essula esooka olunyiri olusooka paka ku 8. Twekugamba omubaka, the messenger. Okusooka kw'enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu nnabbi Isaaya nti laba nze ntuma omubaka wange mu maaso go alirongoosa oluguudo lwo. Eddoboozi lye ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose
oluguudo lwa Mukama mulungamye amakubo ge. Yokaana yajja eyabatiza mu ddungu n'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okugibwako ebibi. N'ensi yonna ey'e Buyudaaya n'ab'e Yerusaalemi bonna ne bavaayo ne bajja gy'ali ne babatizibwa ye mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Ne Yokaana yeyambalanga byoya bya ŋŋamira n'olukoba olw'eddiba mu kiwato kye ng'alya nzige mubisi gwa njuki ez'omu nsiko. N'abuulira ng'agamba nti ajja ennyuma wange yansinga amaanyi so sisaanira kukutama kutaggulula lukoba lwa ngatto ze. Nze mbabatiza n'amazzi naye oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Tusomye ku njiri ya Matayo, eya Luka n'eya Yokaana, kati eno ya Makko. Kiki kye tulaba wano ku Makko ku njiri ye, engeri gy'atandikamu, engeri gy'ayogera mu kiki kye tulabawo? Mukyala Kabiriita. Okwawukana n'entandikwa y'enjiri endala okugeza mu Matayo batandika na kulanya okutubuulira olunyiriri Yesu mwakola ki mwasibuka. Naye wano Makko atugambye mu ssuula esooka nti entandikwa y'amawulire amalungi agakwata ku Yesu Kristo omwana wa Katonda yasabuukuliriddewo obubaka. Ate ekirala kye tulabyemu nti Makko ono yali muyizi mulungi w'ekigambo kya Katonda kubanga byayogera abijuliza mu Isaaya. Kiva eri ggwe obutategeera kubanga Makko bw'aba awandiika ebigambo bye bitegeerekeka bulungi. Bw'ayogera ku kubatiza agamba kwakunnyika, ayogerera ddala nti mu mugga ki Yoludaani, si guno kwe bafukako obufusa abantu amazzi. Kwegamba ebigambo bya Makko bw'obireeta n'enjiri ya Yesu Kristo nga bikwataganye bulungi, ogenda okubitunuulira nga byebyo bitegeerekeka obuki obulungi. Yenjawulo gyendabawo. Tetulabawo the wise men from the east. Mpoza akatono kano. N'okujuliza kwe kutulaga mu kuwandiika kwe kutulaga nti yali muyizi wa kigambo. Kubanga bw'ogenda okutunuulira ng'agenda ajuliza Isaaya kitegeeza nti yali musajja muyivu ng'ayiga ekigambo kya Katonda. Tuyanza tukomye ku lwa 8. Njagala tutandikire ku lwa 9 paka ku lwa 11 mukadde. Awo lwatuuka mu nnaku ezo Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya n'ajja okubatizibwa Yokaana mu Yoludaani. Amangu ago bwe yava mu mazzi n'alaba eggulu nga liyulise n'Omwoyo ng'alinga ejjuba ng'akka ku ye. N'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti ggwe mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Wano tuli ku kubatiza kwa Kristo. Musomba kukubatiza kuno tuze tusomako kukubatiza mu bitabo by'enjiri ebirala bya Matayo, ebya Luka, ebya Yokaana. Kiki kye tutalaba wano naye nga mu bitabo birimu ekiri naddala kukubatiza kuno. Wano tewali details. Eri awalala bagamba nti abantu bangi nnyo ne bajja eri Yokaana okubatiza n'abagamba nti mmwe abaana b'emisota ni abalabula. Ne Yesu n'agiramu n'agamba Yokaana amubatize. Yokaana n'agamba nedda ebintu tebiriiwo. Ono agenda directly straight. Emphasis eri ku Yesu ne bye yakola ne bye yali. Tuyanza ng'ekimu ku byo tekyaggudde olaga nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mikwano gyange abasoma oluzungu balina kye bayita content words, nti mu mboozi mubaamu content words, naye kati ye alondayo nyini ebyo ebyekinyusi. Tukomye kuba wano era tulabawo Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonna we bali. Ekyo kyo akyemphasize nze mwekiri ne mu njiri zonna mwekiri.
naye njagala mukadde atusomere 12 paka 13 tulabe ate nga agenze mu ddungu biki ebyaliwo wano mu Makko. Amangu ago omwoyo n'amugobera mu ddungu. N'amalayo mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Setaani. N'aba wamu n'ensolo bamalayika ne bamuweereza. Kukemebwa kuno tukusomako mu Matayo. Biki bye tulaba eri mu Matayo nga wano tebiriwo, agenze straight to the point. Mukadde kyona mu Matayo tulaba nga kinnyonnyolo Setaani najja n'atandika okukola ki okumubuuza ebibuuzo, bw'onookola bw'oti, bw'onoosinza, ng'era musumba bwe yagambye details wano taziwa. Yagamba bugambi nti bw'atuuka mu ddungu n'amalayo ennaku 40 n'akemebwa Setaani n'aba wamu n'ensolo bamalayika ne bamukola ki ne bamuweereza. Ekitegeereko obuki obulungi so nga ate bw'otunuulira n'ekya Matayo nakyo kikuwa ate okutegeera nti Setaani bino bye yakola bino bwe biti ne bwe biti, naye nga Makko yajja butereevu ku nsonga. Awo wennyini kuba tulabye atubulidde ku kubatiza naye teyaliyo nga Yesu bamubatiza. Atubulira wano kukemebwa kwa Yesu Kristo mu ddungu era teyaliiwo. Bino byatugamba ntandikire wa musumba abijjawa lwawandiika mu Bayibuli. Peetero atugamba nti balungamizibwanga omwoyo omutukuvu, tebabirabanga byonna. Abamu baabirabanga mu kwolesebwa mu birooto. Luka ebibye yakola ne research, yasabanga omwoyo n'amulungamya n'agenda ng'abuuza. Kyendowooza nti ne Makko bw'ati kubanga teyali mutume. Naye Peetero yatugambye nti amuyita mutabani we. Peetero ye yali eyewitness, yali ddala ku Yesu. Ba Pawulo baani tetumanyi, abalala teboogerwako, naye osanga n'abatuma abalala yakolagananga nabo n'ababuuza. Omwoyo n'amulungamya. Kyomusumba ensonga azituwadde, atuwaddeko okulungamizibwa omwoyo omutukuvu. Mulimu n'okukola research, okwolesebwa, okola study, n'ogenda ng'osoma ng'oyiga. Mukama n'agenda nga abikula obwongobongo ebintu okola ki obitegeera. So yadde teyaliiwo nga bwe twayiga nti Musa yawandiika ebitabo biri ebitaano ebisooka mu Bayibuli, yadde teyaliiwo ku lubereberye, naye Katonda yamulungamya. Kati twagala tulabe 14 paka 15 mu kitabo kyekimu ekya Makko. Oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda, ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Mu kitabo ky'enjiri ya Yokaana bwe batulagira lwaki Yokaana yasibwa, era mu kusibwa kuno ng'abuuza ebibuuzo, mumubuuze Yesu Kristo yoyo gwe twalinda oba tufuneyo omulala gwe tuba tulinda? Mukama n'amuddamu nti mumugambe nti abazibe balaba, abalema batambula, amaze okusibibwa. Naye bongeddemu ka element akagamba nti ekiseera kituuse, the time is fulfilled. Era kino twakirabako ne mu Bagalatiya 4 nti awo okutuukirirwa kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'asindika omwana we. Twagala kumanya ku ekyo kutuukirira kw'ebiro, the time is fulfilled. Awo ategeeza ki? Yesu Kristo yennyini yakyogera. Kiki ddala kyategeeza bw'agamba nti okutuukirira kw'ebiro? Kansooke mpeeyo kabako gwange. Yes. Mu ndagaano enkadde tusooka kukiraba, okusuubizibwa kuno tusooka kukulabira ddala obuviira ddala mu kitabo ky'Olubereberye ensula 3. Nditeeka obulabe wakati we. Adamu ne Kawa baakitegeera nti eri agenda okujja. N'agamba abaana ba Isirayiri mu ddumu nti laba ndibaweereza
nabbi alinga muganda wammwe najjanga alangibwa ne bajjanga bakimanya nti gyali bannabbi bonna kumpi buli kitabo ky'abannabbi mwali naye bwatuuka mu Danyeri n'ebiseera n'abiraga specifically and clearly. N'olwekyo abayizi ba Bayibuli ab'omu kiseera kya Yesu nga ne Yesu mumutwalidde baamanya nti okujja kwe baali bateekwa okumanya ekiseera Masiya wagenda okutuukira. Kyala Kabita lesson yaffe ya Thursday bagezaako kitulaga naye kitutangaazeemuko nga batulaga ekiseera kuba Daniel ye yatuwa n'ekiseera ekyali kituuse wano Kristo kyayogerako eky'omulimu okutandika naye nga kyali kyalangirwa dda mu mwaka 457 BC 557 kabaka Artaxerxes oyawa ekiragiro ng'agamba abantu bano okuddayo okuzimba to restore and build Jerusalem. Naye ekiseera ekyo baali bakiwa weeks 7 naye nga mtememu 6 ziri zokka n'emu eri yokka kati mwemu eyo nga weetandikira kwe kubatizibwa kwa Kristo mu 27 eddi naye ng'emu eyo egenda kwabulibwamu emirundi 2 ze nnaku 1206 ze twalabako era mu Danyeri oluvannyuma lw'ebiseera ebyo Kristo najja kukola ki kuttibwa. Kati waneeno Kristo bw'agamba nti ekiseera kituuse kyekiseera kyayogerako. Tweyanziza mukyala Kabita agezezaako okitulaga nti ekiseera ekyo ekye weeks 69 oba emyaka 483 nga tujjukira nti buli lunaku kuba mwaka bituukira direct ku AD 27 mu mwaka ogwo ne bwe tugenda mu byafaayo Yesu Kristo we yabatizibwa he was anointed ng'ate tulaye mu Danyeri bagamba Danyeri 9 kuvaako 24 bayogera ku kigambo 69 weeks until the Messiah kitegeezo yafukiddwako ki amafuta nga ne bwe tugenda mu byafaayo AD 27 Yesu bwakola ki babatizibwa. Naye kye twagala okubuuza lwaki Yesu wano kubanga atandika omulimu nga alina emyaka 30 si bwe kiri mu kade kiwanuka lwaki gino emyaka gyonna tabagamba nga nze Messiah ate tulabanga ne bwe yawonyanga yabagamba temubagamba lwaki ntandike ne mu kade kiwanuka lwaki teyabagambirawo nti nze Masiya gwe mwalinda edda. Enteekateeka ya Katonda yanjawulo nnyo okuva ku ndowooza ezaffe ez'obuntu. Katonda yatuteekamu obwa Katonda bwe n'amagezi era abantu bano yabawa ekiseera eky'okumuyigako ekyali ekirambulukufu obuki obulungi. Nadda mu Danyeri eno singa otunuulidde obunabbi buno obw'ekiseera yali abuwadde abasajja bano bamuyigeko bayige ekiseera bamanyire ddala Masiya waffe bwe tubanga gwe tulinda atuuka ddi era atuuka kukola ki. Naye abantu bano mu kifo ky'okuyiga ekyo tebaakikola ki tebaakifaako era okugenda okukakkana nga ne Masiya gwe balinda si wa bulokozi naye ye wakubateeka wakukola ku byabufuzi kubajja mu bufuge bw'abaki bw'Abaruumi mu kifo ky'okubeera Masiya agenda okulokola ensi n'okugjawo nga musumba bwe yayogedde eri kubanga Katonda agambye Adamu nti omwana w'omuntu alibetenta ki omutwe gw'omusota naye kugenda kumubojja ekisinziiro tebaabiyiga bo baabeera bubeeziwa awo. Musumba lwaki teyabagambirawo nti nze Masiya kubanga tebandikitegedde
era bwe yamanyanga nti ono ajja kukitegeera tajja kukitegeera bubi nga amugamba omuntu gwe yasooka ddala okugambira ddala nti yenze ye mukazi ku luzzi Samaliya namugamba nti weyogerako yenze omukazi n'akitegeera n'agenda akibuulira naye ono yasubizibwa okuva ku lubereberye yasubiza kununula bantu kubajja mu bibi byabwe ng'afa mu kifo kyabwe kyava abeera omwana gw'endigo gwattibwa okuva ku lubereberye naye bano kubalindirira ono basoma ebyandiikibwa bimwogerako ate nga kabaka kituufu yali agenda kubeera kabaka naye ng'asoose kufa kusasula bbanja nga bakoma wali ng'omukadde bw'agambye Yesu agenda okutuuka nga gwe basuubira mu libaleeta kamanda w'amagye wakubasumulula nakubazza ku mulembe kuzza byabwe ono ali ku luguudo lwa musalaba bali ku luguudo lwa politics nga ne bwana bagamba nti yenze tebajja kutegeera n'abalindirira bakizuulire bokka era bakizuula ku nkomerero pozi n'ekirala Musumba abakubagambira opposition olaba ne bwe bategeera opposition yali y'amaanyi okumaliriza nga bamusse kitegeeza ne wali baba kutegeererawo baali badde balwana bamugjewo nga bagamba no tasobola kuba masiya waffe gwe twalindedda so obutabagamba yakitegeera nti opposition y'amaanyi bwe mbagambira bayinza okunkolako obulabe ate nga n'omulimu tegunnakola ki tegunnagenda mukadde gwosendayo otuweleyo n'okwebaza esebo akasinga okusanyusa keekano nti abantu abazidde bazijja nga bakristaayo nga batya Katonda baagaana okutegeera masiya naye badayimoni zidayimoni nga zimumanyi kwanza agamba otuvunaana ki gw'omwana wa Katonda nga buli dayimoni bwetuuka eraba mwana waani naye setukyewuunya zava mu ggulu zaali zamulabako dda naye ng'abantu tebamukola ki tebamutegeera n'olwensonga eyo tuteeka okwegendereza nga tulindirira ekiseera ekisembayo kyekyokuddako omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri kiyinza nekyokufuuka ekizibu gye tukola ki eri abamu katwebaze otukoze bulungi ayi Katonda kitaffe omwagalwa nannyini buyinza era olw'ekyo tukwebaza kubanga otuwadde ekiseera ekirungi okuyigako yongera okutwebikkulira nga tuyiga ekitabo kya Makko kino tuwa omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye n'abawuliriza Katonda waffe obawa omwoyo olw'okulungamizibwa okulungi era ekisa n'emirembe Katonda waffe bitubukale erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe tuweebwe n'emikisa egiva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.